Mbaniriza nnyo mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate mwekuumira ku CEO Michael Uganda YouTube channel, genda maaso n'okuba nti oyongera okutufollowinga, stories zo zikyajja ennyuvu, amawulire gatuukira we tugakuweera. Kakati olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Akileo Kivumbi, ng'ono alina emyaka egy'obukulu 41, amanyiddwa nga nnyo nga eyali akulira security ya Bobi Wine, president wa NUP. Ono gye buvuddeko ennaku z'omwezi nga lumu, omwezi guno gwennyini ogw'omunana gwe tulimu, yagenda n'akwatibwa ab'ebyokwerinda. Yagenda n'akwatibwa ab'ebyokwerinda nga natera otuuka mu maka ge, poliisi oba ab'ebyokwerinda baamukwata nga bagamba era omusango gwe bamuvunaana, bagamba nti ono baamusanga n'ebyambalo by'amagye saako n'ebikozesebwa mu magye ebiri ku ddaala erya Lutenanti Kano. Abawaabi bwe batyo bwe bagamba. So olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti wali e Makindye, era nga tebamututte mu kkooti y'abantu, bamututte mu kkooti ewozesa abazzi b'emisango ab'amagye, newankubadde nti muntu wa bulijjo. Wabula ekimutwalisizza mu kkooti y'amagye, bamusanga n'ebintu by'amagye. Bwe batyo bwe bagamba. Bwe batyo bwe bagamba. Jjukira nagenda ne mbawaaka audio osobola okuddayo n'okawuliriza nga mukazi wa Alaaja n'agamba nti ab'ebyokwerinda bennyini be baleeta ebintu ebyo ne babisetinga mu kisenge ky'abaana ne bamukaka okubaako ekiwandiiko kya sayininga kitegeeza akkirize nti byonna bye basanze ewuwe bibye. Wabula naye kye yakola n'asayininga ekintu ekyo, bagamba nti wanaaba tasayininze kibaluwa ekyo bajja kumutulugunya bubi nnyo, ate era ajja mmaliriza asayininze. So naye kye yakola yagenda maaso n'okuba nti asayiningira awo ewaka okukkiriza ebyo byonna bye bamuvunaana. So olunaku olwaleero omulamu asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi amanyiddwa nga Brigadier General Freeman, yamusobedde emisango gino, wabula agaaniddwa okweyimirirwa. Aganiddwa okweyimirirwa nga bagamba nti omusango gwaliko gwa naggomola, era ono asindikiddwa e Luzira mpaka ng'ennaku z'omwezi 2 lwagenda okuba nti ate akomezebwa mu kkooti, omusango gwe gwongere okuba nti ate guwulirizibwa. Akileo Kivumbi asindikiddwa e Luzira, asobola okuba nti omusango gwe gugenda maaso n'okuba nti ate guddamu okuwulirizibwa ng'ennaku z'omwezi 2. Ono yegasse ku banna NUP oba bayite ba political prisoners abagenda maaso n'okuba nti bakwatibwa mu biseera bya campaign ebyakalulu omwaka gwa 2021. Abamu ku bo baateebwa, abalala bakyali mu makomera, abasinga obungi abalala tebamanyikiddwa gye bali, abalala baafa. So naye yegattise ku eyo ttiimu eri e Luzira, nga bano be bamu ku ba security ba Bobi Wine babadde atambula nabo babadde bamukuuma. So Akileo Kivumbi family y'essaawa eno eri mu maziga, eri mu kutya ku bigenda maaso mu kaseera kano, naye nga katubasabire katumulinde ennaku z'omwezi nga 21 ennaku z'omwezi nga 2 olwagenda okuba nti ate akomawo mu kkooti. CEO Michael gwe mukutu, mwebale kuba nti ate mutugobera, mugende maaso n'okuba nti mutufollowinga, tubaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.